buli nga 3 Juni abakkiriza beekuluumula okwolekera olw'Namugongo okujjukira abajulizi ba Uganda wabula nga ku mulundi guno tekisobose olw'ekirwadde ki Ebola ekitadde eggwanga ku bunkenke. Kati enkya ya leero abakkiriza e Mubende bakedde kweyiwa ku Eklezia wa Elder of Fatima y'ekigo ky'e Mubende mu kusaba kw'okujjukira abajulizi abaafiirira eddiini yaabwe. Okwerinda n'okwetangira ekirwadde ki Ebola biteereddwako nnyo omulaka ng'obwedda buli ajja asooka kunaaba ngalo okuyingira Eklezia. Entula y'okwewa amabanga bano tebakitutte nga kikulu. Ekitambiro kya mmisa kiyimbiddwa Reverend Father Stephen Waswa atwala eby'abavubuka ku kigo kino era ng'akubiriza abakkiriza okukola ebikolwa eby'ekisa nga balabira ku bajulizi abaafiirira eddiini yaabwe. Olaba abajulizi ba Uganda bano battibwa bambeera mu mazima ne babaako ebi bye baagaana okukola. Awo bakkiriza okulumwa, okufunwa, okubakyawa n'eddala. Bw'eba Omukristo ali wano kino weewaddeyo osobole okukola ebyo ebyagaana okubeera Mukristo. Biki by'okoze okulaga abantu nti oli Mukristo, oyambye bameka, gy'obeera mu maka, oliyo bataata oba omutabani omukulu. Kwegamba naye Omukristo siyembuuza, olabe nga osemberera Obukristo oba nedda. Kubanga bw'etogenda kuva mu ssaayi nga bano. Ono era akubiriza abakkiriza okukomya okweraguza mu masabo mu kifo ky'okweyonera Mukama Katonda. Olaba abatakoze ekyabajja wano ate ne weewongeka mungi tufuba okulaba nga tubeera wadda nga tubeera wamu tuve mu bikola ebyekiriza baano omwetaba tukola ebyekiriza. Mu kwogerako n'abakkiriza abakedde okwetaba mu kusaba kuno batubuulidde bibasubiddwa obutalamaga Namugongo. Bisinze amazzi g'omukisa Namugongo sigafunyeeko amazzi g'omukisa baagatuganye. Then n'okulamaga sira amazzi tutambule genda Namugongo olw'ekirwadde kya Ebola. Omwaka guno tusuubiddwa okugenda okwenonera ku mazzi ag'omukisa. Tusuubiddwa okulamaga nga ffe abakkiriza kituweebwamu empeera olw'okubanga olamaze. Ffe abamu tutambuza bigere ne tugenda mu kifo eky'Namugongo naye ku mwaka guno tetusobodde. Neera abakkiriza tusigadde tukkiriza nti abajulizi gye bali batusabira era ekirwadde kino eky'Ebola na byonna ebitulemesezza bivaawo. Kyokka era bano basabye gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde ky'Ebola kubanga bo nga bannamubende bakyalina enkovu z'ekirwadde kino bwe kyabalumba mu mwaka gwa 2022 era abantu bangi ne balugulamu obulamu. Ebola kirwadde kibi nnyo kubanga kyatukwatamuko katono wano. Era abantu baffe baayeyongera okubonaabona mu kaddaafu. Twongera okusaba kano abakrisitu ffenna tugondere amateeka g'ekisawo. Tutiira ddala okuddamu okutuggalawo kubanga omulundi guli twayisibwa bubi. Twasibwa amasaakalamenti nga konfirimansi abaana bayitwako emyaka 2 nga tebagenda kufuna amasaakalamenti ago. Era tufuna entiisa n'okwekanga. Babula Nalweyiso agafeeyo ku Spark TV.